Endulu n'emizira bibutikidde Akasozi Lubaga ku ssaawa 6 ez'omutuntu nga Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri alabiseeko eri Obuganda ne Maama Nnaabagereka okwetaba ku mikolo gy'embaga y'Omulangira David Wasajja. Omutanda yaniriziddwa Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga ne bannaddiini abalala ab'ebitiibwa okuva e Mengo abalangira n'abambejja wakati mu by'okwerinda ebibadde binywezeddwa. Oluvannyuma bayingidde mu lutikko okwetaba ku mikolo gy'okugatta. Omulangira David Wasajja ku lutikko atuuse ku ssaawa 6 ez'omutuntu ng'aniriziddwa bannaddiini ab'enjawulo, abakungu b'e Mengo n'aba gavumenti ya wakati mu biriro lire ebibadde bimukubirwa n'ayingira mu lutikko n'abamuwerekeddeko. Let's move. Akataayi kabadde tekannasala n'omuzaana Marion Elizabeth Nancha n'ayingirawo ng'awerekerwako ab'enganda abadde bakulembeddwamu kitaawe omubaka wa Bukoto South Matiya Nsubuga Birekeraawo, bw'atyo n'amuyingiza mu lutikko ng'amukutte ku mukono ng'emperekeze bwe zivaako emabega. Abagenyi abalala okubadde omumyuka wa Pulezidenti Edward Kiwanuka Sekandi, bannaddiini okuva mu nzikiriza ez'enjawulo, abalangira n'abambejja okuva mu buwangwa obw'enjawulo, bannabyabufuzi n'abantu ssekinnoomu nabo batuuse ku Kereziya ng'ebyokwerinda bibadde egguluggulu wabweru wa lutikko. Abantu bangi balabiddwako nga bawaganya okulaba ku bagenyi bano nga n'abalala babadde waggulu ku miti nga Zaakayo Omuwooza. Ssenfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.